kitalo nnyo banaffe mukulumba zone ya Kawempe Mbogo mzee Mujomba afudde mzee Mujomba ono yalama muzika eri butaaka ewaffe n'ekyo bajja kuba mutwalo muzika saidi kitalo nnyo banaffe kulumba zone yawo kibinyo ddala mukadde waffe oyo nina bwana Walusimbi Ismail musajja muzadde era leero lwakuna tuba mu nsonga za family tugenda kuba twogera ku nsonga engeri okwasaganyamu amaka mu nnaku enkulu bangi nnyo bintu biba biganye okola otya taata w'abaana mama abaana ebintu biganye okola otya abamu temusobodde kudda mu byalo abala mugiye muli mu byalo naye nga byakusobedde dda twagala pressure ekkube ye ajja kuba tubuulira wadde musajja muisiraamu naye era byamaka bisigala bifaanana byawukana buuza kuba tulaba bamityana abatuuliriza n'abatulaba mbalamusizaako nnyo amanya ganze Walusimbi Ismail ndi mutuuze w'emityana nkola emirimu mingi nze mwogezi wa NRM emityana eyo naye nga ate ndi musajja mufumbo kati emyaka 25 mu myaka 25 sibangako muwulu wadde sekendi emu bweti so mu myaka gyange 25 egiyise sibangako muwulu wadde akatikitiki akambwe kati wala siraji abantu abawooza ndi mufumbo naye nga omukyala bw'agendako ewaabwe asigala muwulu okitegeeza kubanga tigolina okweyoleza mukyala waba yagenze ewaabwe wayafiiriddwa baganda kyebava bagamba nti ow'omukyala omu saabadde w'abawulu so n'olwekyo nze sibangako saabadde w'abawulu mu myaka egyo n'ekyo mikwano gyange abakyala ekisooka nsooka okwebaza Katonda okulaba nti omwaka guno tugenda gumalako era n'okwagaliza mikwano gyange bonna ennaku zino enkulu ennungi n'ennaku zino enkulu ate wanasiraje abantu mbakubira zeme tuleka nga ate tuyulise kubanga abantu abamu amaka agamu gagenda kufa ate nga gafaati amaka agamu gagenda kufa nyinga gafa lwaki teyaguze lugoye teyaguze ennyama teyaweereza nazaala we byakulya kugamba waliwo obuntu obutontono bwetutunuulira omuntu n'abulaba ye nga kiranga ekinene naye nga ate kitono nze kyenkubiriza abantu mu nnaku zino enkulu olunaku olukulu luyita nemmwe musigalawo kitegeeza leka kumalawo buli kyolina leka kwemalamu leka kutabukana munno olw'okuba olunaku luno oluki olukulu abantu abamu ngaffe abalina abakyala ab'enjawulo nze bakyala bange buli omu amanyi munne era bemanyi nti bali bana naye waliwo abalina abakyala 3-4 nga abantu bamanyiika atya kakati nga alina gwe yapangisiza entinda ab'entinda bamanyi oyo kituufu alina gwe yapangisiza najjanankumbi ab'enajjanankumbi bamanyi oyo ate alina n'abafamire gwe bamanyi abawaka bo balina gwe bamanyi abafamire balina gwe bamanyi kati oyo mukyala ali mu maka atuuka okulya olunaku olukulu kakati atuuka okulya olunaku olukulu alina kuba mu maka gali kuba talina wajja kulimba nti ate yamugamba ali bwomu n'olwekyo gwe nga tonnabagenda mu maka ago gali sooka eno tereezaayo kubanga ono ayinza okufuuka ensonga ate etabulawa etabula eri atya mujja kuba muli awo kati ye alindiridde oweereze enkoko alindiridde oloweze ebigenda okukola awaka era amanyi ojja kuyitayo toyiseeyo ogenze bugenziwa wa mama w'abaana awaka poliisi ennemesezza ate ejjaamu ate mukazi we bwayita poliisi ennemesezza okujja poliisi ennemesezza jjaamu mungi byebigambo byokozesa kuki ku ssimu omukyalo ono ali awaka ebigambo bino naye abiwulira era asobola obifumintiriza naye ekimunyweza kiba kimu akasitaali wano kati nze poliisi nebyobuzaayo yes n'olwekyo sooka otereeza eri ono aleme kuba ssimu ategeere nti okoze eki ogenze oli wa mukyala gundi abantu bangi
okujjako ffe abasiraamu nti Allah yatuwa nti bw'owasa omukyalo yatula n'ogamba oli nawasizza naye abantu abalala abakyatula nti nawasizza omukyala bwana Siraaji ensonga eyo omuntu agirabanga ennyangu naye nzibu nnyo omuntu okwatula n'agamba mukyala nti munnange nno nawasizzaayo omukazi Allahu Akbar kintu kinene nolwekyo nkubiriza abantu tinga tonnaba kugenda mu mbeera ey'okubeera nti ey'obunkenke gwe kennyini sooka weekolere puroguramu kati mukadde kano omanye nti nina sente mmeka sente zino zennina ono aliyo omu aliyo omu n'omwana kiro y'ennyama emala n'enkoko n'ettooke kanoma eri waliyo abaana 7 kitegeeza kilo 3 zezikola ki zezirina okugendayo kubanga akali amaggwa yekamanye ngeje kawawanyamu ebintu byako kubanga bwobe enjovu teremerwa amasanga gaayo ate kyenjagala abantu bakimanye teriyo muntu asobola kuba tosobola kuba nti olina abaana 10 Allah n'akuwa sente ziriisa abaana 2 era bwoba olina abaana 10 Allah akuwa sente ziriisa abaana 15 kubanga kuba olina okuliisizaako ababaganda bo waliwo muganda we yafa waliwo mwannyoko waliwo omwana wa mukwano gwo buli ofuna kwa buli mwana alemerera okulabisa kubanga ngende ku experience katukusoka twewoleyo ku ggwe ng'olina abakazi bana njagala omuntu gwe kikyo kitambula kitabyo ebisoboka otubuulira ekisooka bw'oba toyagala maka gakumenye omukyala muwe bizinesi bw'oba toyagala awaka wakumenye kubanga nze sigula sabbuuni simanyi bagula sukaali ebyo sibimanyi kubanga omukyala bw'aba akyakusabeeza enviiri ng'omukyala akusabeeza sukaali akusabeeza omunnyo kitegeeza wali tonnatuuka kuwasa mukyala wakubiri oba wakusatu waliwo abeekaniikirira nagenda kwekaniikirira n'awasa n'apangisa oyo oba weekaniikiridde wasa omukyala nga n'obusobozi weebuli bw'oba tobulina busobozi biveeko kite sigaza omu kubanga bwe busobozi obwokola ki bwolina kubanga olwaliro bw'oba nga wasizza omukyala omukyala n'omuwa bizinesi n'akola naba nga asobola okweterako airtime ku ssimu asobola okumanya nti bajeti yawaka kati ye yagimaze takulinze gwoba onooleete oba tooleete ye bajeti yagikoze ki yagimaze kati yagenda okulaba nga gwe oweereza sente ku ssimu naye wakoze bajeti owa ya mitwalo 10 kati ate naye yakoze bajeti ya mitwalo 12 kati nogwe n'omuteere 10 lye ku ssimu ekyokubiri abasajja twejjemu omuze ogugula ebintu twejjemu omuze ogugula ebintu awaka ekimu ku bintu ebyonoona awaka gwe n'ogenda mu katale n'ogula obutungulu n'ogula ennyaanya n'ogula akakanzaali omukyalo omulekeddewo okufiisa ki omuntu aba alowooza nti oyinza abaguba mukwana gakambi mugulire ogwo omukwana abakyala tebagwagala omukyala gwekola bukozi budget nti nze ensawo yange esobola emitwalo 10 gisendingira omukyala mwana tujijja kumala ne balance amufisse ate nga gwe obirabyo wewe ate nga gwe bw'ogenda obbigula tezimala ojja kutuuka nga wabaze 10 ng'okozesa 13 ekyokusatu olwaliro embeera gye tuli mu mikwano gyange abakyala baffe bannyinaffe embeera bw'eba eganyiimu bwana Siraaji baawonga bulijjo okimanyi nti bino bulijjo abikola ate gwe olinawo kati gwe leero kano awo gattawo gattawo mukwano mubuuze n'omubuuza kubanga embeera abasajja abasinga obungi tebalaga bakyala baabwe nti alinawo omukyala n'abeera awaka nga tamanyi oba olina oba tolina takumanyi nze mpa abantu bonna amagezi bwana Siraaji nti bw'obeera ne mukyala wawaka sente bwe ziba weeziri kimulage naye amanye nti sente zikola ki olaga otya nti akasente okayina nti sente amanye nti weeziri olaga otya baako ebyenjawulo by'omukolera amanye nti waliwo ekikola ki ekiriwo abasajja abasinga obungi tebakyagala kukiraga oba waliwo oba tewali naye ye mukyalo wanamanya nti olinaawo wanajja kugattawo
n'ekyo nkubiriza mikwano gyange biseera batolina sirina kati nekyalina okukola kukunyigiriza talinaawo tolina ddembe ojja kufuna waka tojja kufuna ddembe na mukyalawo kubanga ebbanga lyonna gwe wamumanyiiza nze kati abaana bange awaka nemba sirina ssente bamanya kati ennaku zino talina ssente era bwemba zirina buli omu abaana bonna neomuto akimanya nti tate ennaku zino ssente akolaki alina eyo yembeera bwobanga ogiri mwana wattu awaka tewakumenya mbasaba nga mpunzika nti abantu mbasaba mwenna mukube n'enkolagana mube n'omukwano mube n'okwagalana okwannamaddala ng'okwagala kw'oyagala munno okujja ku ntobo ya mutima bw'onooba okujja ku ntobo ya mutima buli kye munaaba nakyo kijja kumala bw'onooba omwagalako byanfuna tewali kijja kumala buli kyonoomuwa tekikola ki tekimala abakyala mu abakyala ab'ebbali njagala mukimanye nti muli nvandiirwa muli nvandiirwa bwe muba temuli ku mmere tekigigaana kuliibwa saate omukyalo owawaka nva ezirina okutambulira kuki ku mmere ekyo kyenjagala mumanye nekyo temwesembeza nnyo kati oli agamba nti haji mulalu yankwana takimanyi nti nalina omukazi nvandiirwa kakati mu famire muli bazzukulu temuli baana temuleeta kajanja saate omukyalo owawaka mwana nti ye buli ngeri bweba bwawe ensonga za famire zemuteesaako zimukwatako saate omuzzukulu bamuleeta luki luvannyuma nekyo mwe abakyala ab'ebbali mukendeeza akajanja message ez'ennaku enkulu zemuteeka kalimanya nti ennaku nkulu omukyala omwami ali waka message toweereza ziveeko kubanga tekako happy new year kimala toyongerako dia simaya dadi simaya biti sweet toyongerako happy new year enough toyongerako nolwekyo nankomekereza mikwano gyange ab'emizindaalo nesinza kubeerabira kubanga nze chairman w'ab'emizindaalo mu Uganda mikwano gyange ab'emizindaalo mbakubiriza omukisa guno weeguli mu gukozese bulungi temuteekako bigambo bivumirira bannabyabufuzi bemuteeka ku mizindaalo muteekeko ayogere bimukwatako tayogera ku munne tavumirira mbakubiriza mwenna kubanga nga munnabyabufuzi nakwadde ndi musajja mufumbo ndi musajja mulimi ndi musajja munna business nate ndi munnabyabufuzi mbakubiriza abasebo ne bannyabo buli muntu muleka ayambala ekkala gy'ayagala oli bw'aba ayambadde yero muleka anyumirwe mu yero we eggulo nebaza olunaku lweggulo Bobi Wine eggulo yadde emityana naye nebaza zinabaddemu nga neyambalidde yero wange era mu motoka yange tewali yanyezeeko nga babonga nga nange mbonga eryo eggwanga lyetwagala tugende muki mu maaso naye gundi ayambadde kyo n'omukuba mbebaziza nnyo bakyala bange mwenna batumiddeko nnyo tumiddeko senga wange Cesar Nabasitu mu Kikube ne muganda wange Black oli ebukomero ne Ajati Kawolongo Joe awe Mtyana bane mwenna mwebali nnyo mwebalidde abakyala bange leero sijja bamenya ne mwebali nnyo mwebalire ddala kubanga bwe mbamenya ate waliwo bennumya mwalange babirye mwalange daddy's daughter ne Jamila batumidde nnyo mwebali nnyo mwebalire ddala okubanga mutulaba mbasaba mwenna nga tuwunzika mulonde emirembe era abantu buli omugamba munno nti londa bas mukama abere namu kakati mu mbeera yonna Walusimbi simugaana kwogera kyayagala naye nga tulina kyetumuyizeemu kimu kitegedde mu mbeera nga tugenda mu nnaku enkulu gw'amaka ogafuddeko oti akuwadde amagezi y'engeri gyakitetenkanyaamu naawe kitetenkanye bwotyo nyonga kutegeeza nti kuuma emirembe munna alina okubeera omulamu naawe olina okubeera omulamu jjukira bannaffe aba Netherlands multi-party democracy batusako obubaka obwa Bukedde TV katumulemu katono tudde ne Crime Watch. Okuva mu kakiiko k'ebyokulonda akakiiko kajjukiza abo bonna abeewandiisa okulonda nti ennaku ezaalambikibwa okulondebwako abayisimbyewo bwe ziti bwe zaalambikibwa
abeesimbyewo ku bwa pulezidenti n'abakiise ba palamenti baakulondebwa nga 14 Januari 2021. Bo abeesimbyewo ku bwa Lord Mayor, Meya, bassentebe ne bakansala okwabekwa kubaawo nga 2 Januari 2021. Ate abeesimbyewo ku mitendera gya munisipaali, ssentebe ne bakansala ba division baakulondebwa nga 25 Januari 2021. Olwo bassentebe ne bakansala b'oku mutendera gw'amagombola balondebwe nga 3 omwezi ogwokubiri 2021. Oyekka erinnya lye lirabikira ku lukalala lw'abalonzi yajja okukkirizibwa okulonda. Ojjukizibwa okwambala mask, okunaaba mu ngalo ne sabbuuni era n'okwewa amabanga mu kaweefube w'okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19. Akakiiko kakubiriza abalonzi okugenda mu bungi okulonda oyo gw'osiimye akukulembere. Lyantonde School of Nursing and Midwifery tutendeka abazaalisa awamu ne bannanses era nga n'essomero lirina license okuva Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirabirwa ne Uganda Nursing and Midwifery Council. Lirina center number era nga abayizi ebigezo batula bya UMINE nga n'embeera y'essomero ya mulembe esobozesa omuyizi okusoma obulungi. Okuwandiika abayizi omwaka 2020 kugenda mu maaso ku ssomero. Omuyizi olina okuba nga wayita amasomo ga sciences, oluzungu ssaako n'okubala. Okumanya ebisingawo, Lyantonde School of Nursing and Midwifery tusange mu kibuga Lyantonde oba tukubire ku 0786 ne noti 7556 Ebyekyakulukidde TV nga biwagidde. Nze omusawo musuuse nkwete eddagala bayita kalaso kokoliroko mu abaami abatatambula bulungi kati tusiŋŋanibwa Natete ku bitala opposite ku kyambuka ku Makaaya. Ambajjanjabe gavumenti erima kyerimpa balige yankoona. Whatever you do in life, our job is to fuel you. Water, purity, nothing less. Mystic Hair Collections tukola obuviri bw'abakyalo buli ku mutindo tebwekwata buwangazi ate ku bbeeyi esoboka. Busange mu maduuka gonna okwetoolera